N'okutuusa essaawa ya leero ab'ebyokwerinda okuli poliisi n'amagye bakyali mu kusamba nsiko mu bibira by'e Congo okufuuza bagambibwa okubeera bayeekera b'akabinja ka ADF abalumbye emponde ku ssomero Liubibira Secondary School ne batta abantu 42 okwabadde abayizi 37. Omusirikale yabadde akuuma essomero Namukadde n'abalala sako n'okuwamba abamu ku bayizi ne bakuuliita nabo. Oluvannyuma lw'abakugu okwekebera ejjejjemu ku mirambo, ab'ebyokwerinda bagikwasizza ab'enganda zaabwe ne bakola enteekateeka y'okugiziika. Emirambo 23 gyaweereddwa ab'enganda n'ab'emikwano. Tubuzaayo emirambo 2 bannannyini bo tebannaba ku ginona. Enkyaleero mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire otudde ku kibuga kya poliisi e Naggulu, poliisi ekakasizza nti akakwata abantu 21 bajjambeko mu kunoonyereza. Abasukka mu 2 be twakakwata bali ku poliisi e Kasese. Tulina ne director ow'essomero lino awamu ne head teacher. Olw'ebimu ebigambibwa nti bayinza okuba balina amawulire agasobola okutuyamba mu kunoonyereza kwe tuliko mu kiseera kino. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga alabudde abamala googera nga bawakanya omuwendo gw'abaafudde nti gavumenti gwe yafulumizza si gwe mutuufu. Poliisi eri eweze nti ng'ab'ebyokwerinda tebagenda kutya kulwanyisa akabinja ka ADF okutuusa nga bakasaanyizzaawo olw'obutiitiizi bwe koolesa okutirimbula bannayuganda. Ne bwe banaakola obulumbaganyi obwonna bwonna obw'entiisa obutali bwa buntulabulamu, obw'ekikambwe obwenkaniddewa, kino kye tekigenda kuviirako ggwanga lyaffe Uganda okunafuwa mu kaweefube ow'okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju. Wabaddewo okunenyezebwa okuva mu bakulembeze e Kasese nga bakwolekeza ab'ebyokwerinda nga babanenya obutatuukira mu budde ku ssomero okutaasa abayizi, wabula Enanga agamba nti ab'ebyokwerinda amawulire bagafunye ekikeerezi ne batatuukawo mu budde. Webanga oli agamba twakubidde poliisi ku ssaawa oba UPDF ku ssaawa bwe ziti ne batuuka ku ssaawa bwe ziti, ekyo kibeera kyangu okumanya nti okugera obudde bwe twakozesezza. Naye ng'omwogezi wa UPDF bwe yalaze, amawulire gano lwatuuse ku Mount 10 Battalion bakozesezza obwangu okulaba nga batuuka ku ssomero. Tusuubira nti tubakuba nti information eno twagifuna obudde bukyali, twandisobodde okukozesa obwangu. Ku nsonga y'abantu abagambibwa okuwambibwa akabinja ka ADF okulina abayizi, Enanga agamba nti banaakufuna lukalala lw'abayizi ababadde ku ssomero lino nga kikyali kizibu nnyo okumanya oba waliwo abawambiddwa. Twagala nti bwe tuba tufunye olukalala luno, already ttiimu weziri ku ground, olunadda kuba naasobola otutegeeza amannya ag'abaana bameka abawambiddwa kugira tuleme kubeera awo nti ate 5, ate 7, ate 9 nedda. Poliisi Mukiibi, BBS Terefayina, Gambuuze.